Oluvannyuma lw'okufuna omukyala nalowooza nti essanyu ly'ensi lyonna ndisembezza ku mpinga bwe byogerwa era n'aba mulyaza amaanya obutakulojjera ku ssanyu lyaliwo mu kusooka ng'omukwano gwakatandika anti lino lyali lingi nga n'ow'emmindi asena omukwano nga gutusaza mu kaabo n'ekyaddirira ye mukyalo okubawo ezzadde ly'abaana babiri natandika okupatikana ng'omusajja era nali musaale mu kuwenja lupiiya okakasa nti buli kirungi awaka kibaawo ng'omukyala mpaawo kyajula olwo n'ebiseera by'abaana eby'omu maaso bibe bitangaavu ennungi nga bwe zitakya bbiri ziba teziryoko ne lutuuka twayolekera ku mazzi okulya ku nsimbi akagiri ke twali tukimanyi nti n'obulamu bw'ensi bumpi nnyo ddala eno saakimanya nako nti eriyo omupango ogwakoleddwa nga n'omukyala yali kamalabyonna ng'eggala essajja mu kyo abaseddekezi nabo baali bulindaala okutuukiriza omulimu entaayi teyasala eyange neevuunikwa omukyala bino olwamugwa mu nvumbo yatandikirawo amaziga g'ekirogo kyokka bino byonna okugenda mu maaso yalina ekigendererwa eky'okumpangira abatamanya ŋŋamba okummiza omusu olwo buli kyabugagga kyange basobole okukyezza obulungi era oluvannyuma lw'okukakasa nti sikyalimu wadde akamunyeenya enteekateeka y'amaziika gange yatandikirawo okukwajja ku mukolo gwennyini ng'omukyala awamu n'abali mu mupango bwennyini nga bafuuyirira lunwenzi gwereka ettaka buli kyabugagga bakyezze bulungi nga mpaawo abakuba ku mukono bajjajjaffe be baalugereesa nti abataka nkwenge gw'olya naye yakusanjaga nze Jammeh Radio Uganda.